Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe tugoberera updates olunaku olwa leero. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate nga ye flag bearer ow'ekibiina ekya National Resistance Movement. Olunaku olwa leero yabadde Mbale mu kibuga Mbale ng'anoonya akalulu ng'asaba abeeyo okuddamu nate okumulonda. Pulezidenti Museveni yagenze maaso n'okuba nga abasuubiza ebintu eby'enjawulo omuli okubakolera enguudo, okulwanyisa obwavu n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Abawagizi ba Pulezidenti Museveni bagenze maaso n'okuba nga beeyiwa ku bisaawe eby'enjawulo nga wano yabasisinkanye mu ssanyu eringi. Bagenze maaso n'okuba nga ate bamwaniriza. Era omukulu yabadde agezaako okuba nga abannyonnyola manifesto ye nga ono abasuubiza 2026 okuba nga abaako ebirala by'abakolera oluvannyuma lw'okuba nga amaze emyaka 4 mirambirira ng'afuga eggwanga lino erya Uganda, wamu n'okuba nga yayongedde okubajjukiza nti ye yaleeta emirembe era emirembe gino gimazeewo emyaka 4 mirambirira. Kakati waliwo abayizi ab'essomero abaalabiddwako nga bambadde t-shirts eza kyenvu era bano babadde nga bazze okuwagira Pulezidenti Museveni, wabula abayizi bano baalabiddwako nga bavaayo ku kisaawe nga badduka baddayo ku masomero gaabwe, era abayizi bano bagenze nga bayimba erinnya limu erya Kyagulanyi Ssentamu nga ye presidential candidate akwatidde National Unity Platform bendera mu kalulu kano akajja. Abayizi bano kigambibwa nti baakakiddwa okwambala t-shirts eza yellow era oluvannyuma bagende maaso n'okuba nga beetaba ku kisaawe, bagende ku kisaawe awabadde Pulezidenti Museveni, wabula abayizi bano baalabiseeko nga badduka bava ku kisaawe nga bayimba Kyagulanyi Ssentamu era bano nga balaga nti bo omuntu gwe bawagira ku bwa pulezidenti ye Kyagulanyi Ssentamu. Ate ye Secretary General David Lewis Lubongoya ow'ekibiina kya NUP avuddeyo n'avunaana NRM okuba nga yajja abayizi mu ssomero abalina okuba nga basoma, yabafulumiza essomero ne beetaba mu rally za Pulezidenti Museveni. Kati David Lewis Lubongoya avuddeyo n'avunaana Kabale RDC okuba nga yeenyigidde mu bikolwa eby'okuba nga awamba abavubuka aba ghetto mu Kabale district, era omukulu agamba nti abavubuka bano baakwatiddwa ne basibibwa mu hoteri emu nga RDC ono agezaako okuba nga abalemesa okwetaba mu campaigns za Kyagulanyi n'okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu mu Kabale district. Era omukulu avuddeyo n'agamba nti ate abantu b'e Kabale bo bwayongedde okuba nga balaga obuwagizi, bongedde okuba nga bakakasa nti bo omuntu gwe baagala anaaleeta enkyukakyuka 2026 ye omukulu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Stay tuned.